Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najje sinzo banga otuuliza webali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates nkakasa kyokola kyonna kyamaanyi okuba ng'otuuninze ebbanga lyonna ng'oli ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mbakulisaayo mu byonna bye musinziiramu okukola okuba nga mutuwuliriza mwebale mbebaza nnyo ak'ensusu. Amawulire agava mu South Sudan galaga nti nno ejje kkulu erya South Sudanese People Defence Force nga lyeyambiddwako ne UPDF gagenze maaso ne gaddamu okukapukyalinga ekibuga Nassi. Bazzemu ne bakikapukyalinga. Jjukira bazze balwana bukubirire ng'ekigendwa kyabwe kyakuddamu kweza kibuga kino okuva nga March. Jjukira kino ekibuga kyabatwalibwako. Amagye aga White Army gaasalako barracks eya South Sudan People's Defence Force we baali bakampinze wali ku nkambi yaabwe era ne batta abajaasi abaali baweererako ddala ne basobola okuba nga bezza ekitundu kino ekya Nassi eryeri waggulu eriraanye eggwanga ku booda erya Ethiopia erinaanye Ethiopia era kano akatundu kabadde katwalibwa aba White Army. Wabula Chief of Defence Force General Ojok agenze maaso n'okuyozaayoza amagye ga South Sudanese People Defence Force okukola obukubirire okulaba nga gagenze maaso n'okuddamu okuyingira ekibuga kino Nassi ne basobola okuba nga bakyeddiza. Commander in Chief President wa South Sudan agenze maaso n'obasindikira obubaka ng'ababuuzaako nga bagamba mukimanye ndi nammwe mu Nassi bbanga lyonna mbadde njamba muntalinga nga mbalaba nga mugezaako okuba nga mukola bukubirire. Nabagamba nti nno mukolanga kati ebimuli n'essuubi erya South Sudan okuva ekibuga ekyo baakitutwalako n'ebyokulwanyisa byaffe ne bitwalibwa. Tubadde tujja tutunuulidde naye nga tuba tunywa mulwana nga mmwe essuubi lya South Sudan okusobola okulaba nga tweddiza ebyaffe. Kati laba mumaze ne mukikuba era ne muddamu ne mweddiza ekitundu kino era n'agenda mu maaso n'okuba nga abayozaayoza nga ebimuli by'enkya ebya South Sudan. Wabula asindise obubaka eri akabinja akalala aka SPLR akabayekera kagende mu maaso nako kasalendinge mu mikono gya South Sudan gavumenti. Abagambye nti nno bajje mu kampusi zaabwe bakomewo beeweeyo basobole okuba nga bateesa peaceful talks, bakole peaceful deal, baweeyo ebyokulwanyisa, baweeyo ebissi, buli kimu kye baatwala okuva mu South Sudan gavumenti basobole okuba nga bakiwaayo bakkaanye emirembe basobole okuba nga badissolvinga entalo ezigenda mu maaso mu South Sudan. Jjukira nti nno Uganda yadiployinga dda amagye ekkulu erya Uganda People's Defence Force UPDF eggwanga erya South Sudan okusobola okulaba nga batebenkeza emirembe mu ggwanga eryo era okusinziira ku ddiiro yakolebwa eri gavumenti ya Uganda saako ne gavumenti ya South Sudan okudiployinga UPDF okusobola okulaba nga bazza emirembe mu bitundu ebyo. Wabula ekyagitwala ennyo Uganda kuuma President Salva Kiir saako n'ekisaawe ekyennyonyi mu ggwanga mu kibuga Juba saako n'ekibuga kyennyininyini ekya Juba. Naye kigambibwa nti amagye ga Uganda mangi agafiirayo naye nga tegalipootingibwa nga information teripootingibwa baaka waka era ne Parliament tevangayo ku addressinga ku nsonga eno. Minister of the Defence Minister Abbott tavangayo ku addressinga nsonga eno. Bameka bannayuganda abaana abafiira mu South Sudan. Jjukira nti nno olutalo lugenda mu maaso wakati wa Vice President Riek Machar saako ne President Salva Kiir. Embiranye eno egenda mu maaso n'okuba nga ebuna eggwanga erya South Sudan okusinziira ku peaceful agreement ze bali baakola ezattattanyizibwa. Kati y'ensonga lwaki bannaggwanga b'eggwanga lino erya South Sudan bagenda mu maaso n'okubonaabona n'okuliisibwa akakanja. Abasinga batiddemu bagamba luno olutalo lwandifuukamu koodiwo ne lubanga olwaliwo emyaka 5 emabega omwafiira abantu abasoba mu 400 era n'abalala bukadde na bukadde ne bagenda mu maaso nga bawaŋŋanguka nga badisplacingibwa nga bagenda kati abasinga ne kakati bakyali mu camps ez'enjawulo ze zibalabirira. Obadde oli ku Yugi Updates TV nga kusinza obba ng'otuuliza kutegeeza gwe atannatweyungako kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo. Bali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV. Baganda bange mbategeeza nti nno mbaagala nnyo era temuva ku mayengo ga channel eno. Mbaagala nnyo mweraba.
Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa UG Update TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja yemba menye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement, osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu, enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza, osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa UG Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku UG Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka wo agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba oba nga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze
wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli. Wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo. Era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda bw'agala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.